ojja kwekanga nti waliwo abagaggawadde ku myaka 5, waliwo abagaggawadde ku myaka 4, waliwo abagaggawadde ku myaka 25. Oli naakugamba nze navuga emmotoka yange esooka ku myaka 2 oba ku myaka 17, 19. Oli naakugamba this is my first car at 60. BOCAT TV Nera nkwaniriza again ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA. Tutambula bulungi nnyo, tuli ku BOCAT Studios wano ku Tura Road wetusangibwa ku noti 754 687 35 osobola okwera ng'otufuna bulungi nnyo. Imenansi nkubuuzizaako shawo ne bakungu ba BOCAT family mwenna tubabuuzaako nnyo mwe bali kubeera mpozi ng'ate mwagala ebintu byaffe bye tukola byonna. TikTok osobola okugenda tufollowinga no subscribing no liking ate mpozi nobeera ng'okomentinga ku YouTube ne ku TikTok. TikTok tuli ku BOCAT TV 256 then wano ku YouTube ne tubeera ku BOCAT TV kyokka kimala. Nkomyewo nakugambye #obudde waliwo ekintu kye ngamba abantu nze nakikoowa nnyo by the way because ndi omu ku basajja abatandika okukola nga tuli baana bato. Kati ndi musajja mukulu nkuze natandika okukola nga ndi mwana muto, but waliwo ekigambo kye nakoowa up to now nti abavubuka temwagala kukola. Nabadde nina wendi ku site emu nendaba abaana abali ku site eyo nga balitandikira mu myaka 12, 14, 16 nga none of them asukka emyaka 17. Oba ntegeera kiregeeza ki nti abavubuka oba bannayuganda majority baagala okukola, but olw'okuba abamu obudde buba tebunnatuuka babeera mu struggle eyo. Kati bebagattako okunyigirizibwa kw'obukulembeze obubeera mu nsi oba mu ggwanga eryo weekanga ebisinga bifeyirinze naye ng'ebisinga byetooloolera ku budde. Ojja kwekanga nti waliwo abagaggawadde ku myaka 5, waliwo abagaggawadde ku myaka 4, waliwo abagaggawadde ku myaka 25. Oli naakugamba nze navuga emmotoka yange esooka ku myaka 2 oba ku myaka 17, 19. Oli naakugamba this is my first car at 60. Ntera nnyo okugoberera ziringa inspirational gundi z'abazungu ezo programs. Bw'olaba story y'omusajja wa KFC yakola emyaka aputundooza myaka nga 69 naye nga mwavu muzibu, eyandibadde nga retirement bagita pension, kebamuwaayo ka pension kebamuwa mweyatula naye n'agamba naye lwaki sikolayo ekintu kye mba nfunamu akasente eky'obukadde. Kwe kutandika KFC ku myaka 69 n'afiira ku myaka 7. Kitegeeza teyagirya namu kiri awo naye bwe bwali obudde bwe obw'okugaggawala. Naye nga tubalina wano mu Uganda abagagga Bahamu baani n'abalala nga bagaggawadde ku myaka emito. Bw'oyogerako ne mwami wava muno Gordon ajja kujuliza emyaka gya 5 bo gye basimiranga bagitanga jiwakali bwe basimiranga gold mu birombe ebyo. Mwe mulowooza gold bakatandika okumusima ne ku gwa Museveni nedda giri emiremere waliyo abagagga bayo abasimanga gold wava muno ba golden wava muno basi abo nga bamusima abo kitegeera, but ne bajjanga bazimba obugagga bwabwe mpola ng'obudde bujja bukyuka ne basobola okubeera nga bamaintaininga. Ne wabeerayo olinga obugagga bwe buzze nga bwakibwatukira bwa ne tuwulira gundi nno omugagga n'omubuuza ssente ze zivuddewa nga takubuulira. Ne bagamba ono yatandika n'enkoko 2 ono yatandika ne ttule z'amagi 2 kati mugagga. Oba ntegeera akaseera ke kaba katuuse, obudde bwe bubeera butuuse. Teweekaka nnyo, I'm not discouraging you from working. Kola ekisaanidde, sigaza laavu y'okukola. But bwe kibanga kiganye ng'olaba you've failed to achieve obugagga mu mwaka gumu, mu myaka 10, mu myaka emeka, tewetta ate toggwamu maanyi. Sigala ng'okola as long as okyali mulamu. Ekisobola okukulemesa okukola kwe kufa oba obulwadde.
but bw'obanga okyali mulamu olina okusigala ng'okola ki ng'opambana era ng'okola okutuusa obudde bwe butuuka obw'okufuna ssente oba obw'okugaggawala. Era obudde bwe buba butuuse yiyawo pulaani nkoze ntya okusigala mu budde bwange nga ndi mugagga, kubanga ssente ez'omugenyi mutambuze ajja n'awumulirako ewuwo, bw'oba tomuyisizza bulungi atuuka ekiseera n'akyaluka n'agenda ew'omulala, but bw'oba omuyisizza bulungi kwe kusigala ewuwo n'abeerayo. Kyekyo kye bagamba nti obudde obw'omugagga Sir Gordon wava munno nti bwatuuka ssente ne zijja ewuwe n'azaaniriza bulungi nnyo n'ayogera nazo, abagagga bamulwana n'abalala ne bayogera nazo bulungi ne zisigala ewaabwe ne zituula. Naye tekizigaana abaana baazo be zizadde oba abazzukulu okujjako ewuwo nabo ne bakyala. Abazzukulu ba ssente ezo obayisizza otya mu budde bwo? Obayisizza otya mu budde bwo? Hashtag obudde kye tuliko. Hashtag obudde. Obudde bwo bukozesezza otya? Waliyo abatayagala kukola. Size wano kubasomesa nnyo byakukola, nze ndi ku budde. Naye toyagadde kukola, kitegeeza obudde bwo obuzannyiddemu. Waliwo emyaka gye tutuukamu nga tokyasobola kwetikka nsawo y'amanda, tokyasobola kwetikka nsawo ya bumonde, tokyasobola kukola ki. Waliwo obudde bwe butuuka okusinziira ku status yo nga waliwo omulimu gw'otakyasobola kukola. Mu budde obwo kitegeeza obudde bwo bukozese bulungi. Bw'oba onookola ebintu byonna by'olaba nti bikutwala mu maaso, bikole mu budde bwo obwabyo. Bw'oba ng'olaba waliwo ekikusika nga kikuzza mabega, mu budde bwo kireke kite kiveeko, because weetaaga okutambula okugenda mu maaso. Era obudde bwe buba butuuse obw'okubeera ne ssente ne bwe zibeera nga si nnyingi, as long as osobola okuyingizaawo ssente ne mufuna ekyokulya ne musasula biruzi zammwe ne wabaako n'ezoobeera ng'ate oterekako, obwo bwe budde bwo. Osobola okimaintaininga, osobola okyongerako ne zirinnya, osobola okyongerako ne zirinnya. Bw'oba ng'okisobola ekyo kitegeeza oli ku mulamwa. Obudde bwo obukozesezza bulungi. Obudde bwo obukozesezza bulungi. Bw'oba tobukozesezza bulungi, akaseera kagenda kutuuka abaana bakubuuze, ddala dadi, ddala mami, kiki kye waliko? Kiki kye waliko? Waliwo abantu benda baba emyaka gyo nga balina ssente, gwe lwaki tolina? Nga mwatambula nabo, ebyo ebibuuzo ojja kubiddamu, naye nga kiri kikulumira mu n'ogamba nakozesa bubi obudde bwange, oba otuuke okugamba abaana nti ekibuuzo ekyo ky'ombuuza mutabani oba muwalawo abeera muzzukulu wo wange, naye ali kikubuuza. Oba ontegedde? Tuleme kubeera nga tuteekawo ebibuuzo eri abaana baffe, eri bazzukulu baffe. Mwana omu yabuuza maama we, naye maama, wali kuki okunzaala mu taata omwavu? Abasajja nga bassa Gordon wava munno bamulwana and the likes tebaaliyo, but okusinziira ku budde abasajja ng'abo maama teyasobola kubafuna. Obudde bwamuleetera okufuna taata we ow'oyo. Oba ontegedde? So saagala kubeera nga mpanvu ya nnyo, nja kukola short naye nga bwena beeramu episodes. Tuli ku hashtag obudde. Tuli ku hashtag obudde. Kiki ky'okoze mu budde bwo? Then obudde bwe butuuka obw'okugaggawala obukozeemu ki? Era bw'oba ogaggawadde ojjukirayo obudde obw'okuddayo wansi ng'oyavuwadde. Omusajja omu bamuyita Alindawula Woto, Honorable bamunaanika, yagamba nti once you hit the top and you go down, you will never go back up. Nti kasita okuba akaggi
financially, mu linnya, mu byobufuzi, oba muziki, oba ki, n'okuba akaggi, n'obeera waggulu, bw'otasobola kwementainingira waggulu, gravity, ebeera gravity, gravity esobola okukeepingira waggulu, but kale tutwale gravity n'ekusika n'ekuzza wansi, kuba kiri kibadde kya ku mwezi okubeera ng'ofloatinga. Singa ogenda waggulu, gravity, that energy gravity, n'ekusika n'ekuzza ku ttaka, ba my friend, tebeerayo budde bwakuddamu kulinnya mbw ate walampa eddaala oddeyo waggulu. Mubeere bulungi, subscribe, likinga, followinga, TikTok ne YouTube, obeere mpozi nga tofuna bulungi nnyo. Nyongera okukubiriza BOCAT TV 256 TikTok yaffe ne BOCAT mpozi ate eno yennyini YouTube. Album performance YouTube channel eriko drama, kitawuluzi n'ebirala, then ne channel eyalana Sophie YouTube ne TikTok mugoberere mubeere nga mufuna ate mpozi music anyige emitima oba aliowa emyoyo mu mbeera yonna eya love. Mubeere bulungi, mweraba. BOCAT TV, Nera.